Share this information so abantu bategeera amazima. Subscribing ku YouTube channel yaffe Uganda Empya, ate ojjukire nti tulina ne page empya ku Facebook nayo nga eyitibwa Uganda Empya. Osobola okugenda no subscribing, link eri mu description wansi oba comment esookera ddala. Tugenda mpola mpola naye nga weetaagisa owulire bino. 11th Parliament ntegeeza ng'okulonda kuwedde okwa 2021. Mukimanyi nti tuyinza okuba nga tugenda kubeera n'ababaka 527. The number might grow up to 527 member of parliament. Naye nga sinaba kugenda eyo yonna nkubulire lwaki njagala buli munnayuganda ategeere nti tuli ku kifu nnyo. Mu East Africa ngenda kulondamu ensi 3 zokka: Kenya, Tanzania ne Uganda. Mwezi ensi zonna 3, Tanzania yensi esinga obunene, esinga Uganda obunene era esinga ne Kenya obunene. We twogerera Tanzania eina seats mu parliament 393. Their total seats 393, bisatu 93. Recently Tanzania yavudde mu low income country ne bagirankinga as lower middle income country because Tanzania's gross national income per capita increased from $1,020 in 2018 to $1,080 in 2020, which exceeds the 2019 thread of $1,026 per low middle income status. Magufuli kyakoledde Tanzania ekyo. Now Tanzania is lower middle income country naye eyina ba member of parliament 393. Esinga Uganda obunene, esinga Kenya obunene. Banne njagala mu following. Kenya yeddako. Kenya nayo esinga Uganda obunene. Kenya eyina total seats mu parliament 349 seats. Yo Kenya already is lower middle income country. Yasooka dda Tanzania nga yo bagirankinga in 2014. In 2014 Kenya was ranked a lower middle income country because their per capita GDP crossed the World Bank thread. Kakati bannange ezensi ebbiri zonnanga zisinga Uganda obunene. They are already ranked as lower middle income country. For Uganda we are low income country status. Low income country status. Omwaka ogujja tugenda kubeera ne ba MP 527 nga we twogerera Parliament ya approving the creation of new 46 constituencies. 46 new constituencies. Era nga proposal yaletebwa ne Minister wa Local Government Raphael Magezi, ye Minister wa Local Government yaleta proposal eno era nga Parliament yagikkiriza ne ja approvinga. Mujjukire nti Raphael Magezi ono yennyini ye yaleta bill eyaliftinga age limit. Ye yaleta bill eyaliftinga age limit naye nga member wa Parliament ayalondebwa n'abantu. Buli we baletawo constituencies zino empya, buli we bayongeza seats mu Parliament, ekyo kikostinga gwe omunnayuganda. Lwaki? Ba MP bafuna roughly around 25 million per month nga tekuliko medical insurance, nga tekuliko fuel allowances ne allowances endala. Ezo zonna extra teziri ku miliyoni 25. Kati n'ekirala, buli we tumala okulonda ba member ba parliament ng'ekisanja eky'emyaka 5 kitandika, buli MP abaalondeddwa oba mukadde abaddeko oba mupya ng'ayingira mu parliament, government emuwa miliyoni 13, 103 million okugula emmotoka yonna gy'aba ayagala. Miliyoni 13 ze basookera ddala okufuna nga za kugula mmotoka. They buy a car of their choice for the 5-year term. Era buli MP ne bamugulira ne iPad. Bayina abroad travel allowances, bayina medical allowances ne transport costs. Nga amafuta ge babasasula, allowances w'amafuta gwe babasasula yasinzira how far constituencies zaabwe gye ziri ne ku parliament. Mbagambye Tanzania yesinga obunene ku nsi zino 3: Kenya, Tanzania ne Uganda. Tanzania yesinga obunene. Tanzania bagirankinze officially as a lower middle income earner, as a lower middle income status. Uganda tukyali mu low income status. Tanzania espendinga $1 million 31 ng'omusaala gw'aba MP buli mwaka. $1 million 31 kyokka Magufuli agamba ezo sente nyingi nnyo. Uganda nga Tanzania egisinga obunene era kati ng'etusinga ne development, fe omwaka
tusasula bamemba ba parliament millions za dola $45 millions za dola $45. Tanzania etusinga development etusinga obunene esasula $1,000,000 buli mwaka. Nchajja musigaleko buli obabuuza government lwaki mu creatinga new constituencies new districts buli kaseera almost gufuuse nga mulimu nti buli kaseera baba creatinga new consequences baba creatingawo ebifo by'ababaka mu parliament. Nkugambye by 2021 tugenda kubeera n'ababaka 527 kubanga bamaze okwaprovinga 46 new constituencies. Mujjukire nti essaawa zino anytime they are going to pass a motion okuteekawo ebifo by'ababaka abalala 5 for the elderly person era nga bagenda kwongerawo ne additional district women representatives 527 member of parliament. Kenya etusinga development etusinga buli kimu eina 349. Tanzania yo etusinga obunene ng'esinga ne Kenya obunene kati ng'etusinga ne development eina 393. Tanzania spends $31 million on MPs. Magufuli agamba sente zo nyingi nnyo ayagala kulaba engeri gy'azikendeeza zidde mu economy. Uganda tuspendinga $45 million kuba MP betulina kati naye ate tugenda kwongerako. Tanzania developinze efuuse low middle income status. Bo balaba sente zibayinoonera kuba MP miliyoni 31 eza dola buli mwaka bo balaba nyingi nnyo ate nga Tanzania etusinga obunene esinga ne Kenya obunene kati etusinga ne economy etusinga okuba developed. Bo balaba ezo sente nyingi nnyo. Fe Abannayuganda nga tuli kasi katono. We are smaller than Tanzania, we are smaller than Kenya. Nga tuspendinga sente okubasinga kuba MP ate ffe tuli kwongerako kuba MP. Nga most probably we are going to be having 523 MPs after 2021. Ensonga Minister wa local government jawa Raphael Majezi nkugambye musajja y'omu ayayimirira mu parliament n'agamba bajjewo age limit. Agamba mbulu tuteekawo buli we tucreatinga constituencies empya it is better to bring service to the people. Naye nga tabala sente mmeka zonoonebwa. Can you imagine sente ezisasulibwa ba MP abo bonna ne zibanga zigenda mu economy? Nkugambye kino gwe okukitegeera kiri easy nnyo. Tanzania etusinga okuba developed. Tanzania etusinga obunene is a very big country compared to Uganda. Uganda tuli kasi katono nnyo compared to Tanzania. Ne Tanzania kati essaawa zino ng'etusinga obunene bayina seats mu parliament 393. Parliament yabwe bamemba mu musaala salary buli mwaka basasula $31 million. Naye Magufuli agamba sente ezo nyingi nnyo ayagala zikendeeza. For right now nga we are smaller than Tanzania, we are not developed as they are. Nkugambi they are already ranked as a lower middle income country. Uganda tukyali low income country. Fe tuspendinga $1 million 45 kuba parliament mu musaala 45 eza dola buli mwaka. Tanzania yo spending 31 bagamba nyingi nnyo baagala kukendeeza. Fe Abannayuganda ensi entono abatalina developed nga tusasula sente nyingi nnyo ate ffe tuli kwongeza ba MP obungi nga toto gye tuliko katugenda kugivaako tubeere ne ba MP 537 by 2021. Kati sente zonna ezandiyambye constituency ezo, sente ezisinga ezandiyambye ebitundu byonna bye mulaba ebiri obubi, sente ezo mifo kyo zitwala mu infrastructure okukolera abantu ne bafuna good resources, ne bafuna amazzi amalungi, ne bafuna enguudo ennungi, sente ezisinga zonna zigenda mu musaala gw'aba MP. Nze nkikulekedde wano kuba saagala kikomplikatingako, nandikyogeddeko nnyo deeply, naye njagala n'omuntu wa wansi akitegeere tuleme kikomplikatinga nnyo. Nga example gye nkuwadde nti Kenya ne Tanzania zitusinga okuba developed, bali ranked. World Bank ya rankinga Kenya okuba lower middle income country mu 2014. Tanzania baji rankinze omwaka guno okubanga lower middle income country mu 2020. Ezensi zonna ebbiri zitusinga obunene, zitusinga okuba developed, naye ffe aba strugglinga nga we are still lower income earning country. Jukira, for them they are lower middle, for us we are still lower. Tuina ba MP banji nnyo okusinga ensi ezo nga zitusinga okuba developed, zitusinga obunene. Fakasa katono tubasinga ba MP abanji mu parliament era tusasula sente nyingi n'okubasinga. Naye bo ba MP abatono they are able to reach their people,
they are able to take development ne ku muntu oli owa wansi owa bulijjo kyokka ffe akasaa katono nga tulina ba MP bangi nga tubasipendingirako ssente nnyingi nnyo tebasobola nakutuuka ku bantu baabwe. Naye kaakati essaawa zino MP Raphael Magezi nga ye musajja y'omu ayaleeta bajjewo age limit, Parliament n'ekikkiriza era yaleeta ekiteeso eky'okuteekawo constituencies endala 46 Parliament yakikkiriza. Zonna constituencies zigenda kuba ne ba MP. Kati essaawa zino waliwo motion gye baliwo nga bagenda kuteekawo ba seats endala mu Parliament 5 ez'aba Eldare. By 2021 tugenda kubeera ne ba MP 537. Sente zonna ezandidevelopinze eyo ebyalo bimulaba ebyo bya wansi yonna zonna zigenda mu bo ate nga tebalina kyamaanyi kye batukolera. Nkugambye ng'oggyeko miliyoni 25 ze bafuna, teekako abroad travel allowances, teekako fuel allowances, teekako medical insurance, buli oli waafuuka MP nga tannaba na kulinnya mu Parliament kutandika kukola afuna miliyoni 13 yakuza kugula mmotoka 103 million buli omu za kugula mmotoka of their choice, then ne bagula ne iPad. Kati oteekeko n'ebintu ebirala. We tukugamba nti Uganda needs change, bye bino ebintu ebimu bye tukugamba nti twetaagisa system yonna tugikyuse kuba system yonna nfu. Naye ekintu ekisinga okulumya omutwe nti ate message nga zino abantu tebazuwuliriza. Era woba otuuse at the end of this video ng'owulira kati byenjogera, njagala ondekere comment kuba mmanyi only out of 100 10% be bawuliriza message bwe ziti ne bazimalayo. 90% wona baagala bintu byakuwemula, bintu byakwevuma. Naye ng'ate this is the kind of message that all Ugandans need to know. Unfortunately abantu tebaagala kuwuliriza message bweti, bategere ki kyennyini ekifa mu nsi yaffe Uganda. Nkugambye woba otuuse ku nkomero ya audio eno, please let me know. Mbaagala nnyo. Please subscribe, genda olaikinge ne Facebook page yaffe. Peace.